Essula ey'okubiri. Emizimu gy'abajjajjaabo gikwerekere Pawulo. Pawulo maze okutonsaakula kiri mu ttu, yeeyongera okukula. Yasoma n'ayitaayita mu masomero. Yali mwana wa ggonjebwa ate nga mukalabakalaba, era emisomo gyonna yagirya bbungu buteesokoola. Wabula mpozzi bwe yatuuka mu siniya 4, yafuna ku kizibu kye yali tafunangako. Waaliwo omuwandiisi w'essomero nga bamuyita Mwami Makaabuugo. Omukulu w'essomero n'abasomesa be nga beesiga nnyo Mwami Makaabuugo ono, era nga bonna gwe bakwasa ebibuuzo by'abaana okubikuba mu kyuma. Kyokka emmwanyi gye weesiga ye tebaamu mulamwa, kubanga mu butuufu Makaabuugo yali busa bwa mbogo. Makaabuugo yalina akafo we yateranga okunywera ku mwenge, ate ng'akafo ako n'abayizi baagiranga ne bagendayo. Baagendangayo nga beefudde mu ndabika ne mu nnyambala. Oluusi nga bayambala ebikanzu ne biba biwetako akatemambidde, abandi ne beetikkira ne biseppeewo ku mutwe. Wamma ggwe nga bwe wabasisinkananga ng'oyinza n'obutabategeera. Makaabuugo ng'akawala gy'akayita buugi, era bwe yatamiirangamu bw'ati ng'atandika kusaba abayizi bano nti, mmwe bassemwanga naawe Pawulo, jjajja mumugulireyo ku buugi. Yii mulimba nammwe, mubadde temundabye? Ssemwanga, gwe muzzukulu omukulu, laga banne ekkubo. Awo ng'atandika kutegeka ngalo, n'abalenzi nga basuulamu buli omu kye yasobolanga. Bwe yawezanga, olwo nga Makaabuugo aboggola nti, owange maaso, leetayo firifiri. Olwo n'atandika okuwaana abavubuka bakamuwa ssente nti, bakoddomi mwebale, era mmwe nomujja kuyita. Lwaki bazzukulu mbakotoggera? Buli anjagala nange nzija kumuwa kacaayi enkya. Mukeere bukeezi mu ofiisi yange. Naye mwanguwako Kalisoliso n'atabasanga. Kalisoliso lye lyali erinnya lye baali batuumye omukulu w'essomero. Munnange obutakulwisaayo, abaana bano ku olwo baakeera Nawankya nga beekuba ofiisi. Ne Pawulo teyalutumira mwana. Ye nno omusajja w'abandi yali alowooza nti jjajja yali agenda mpozzi kubawa bigagu. Naye kyamubuukako okulaba nti yali ababbira bibuuzo bya mooko. Kino Pawulo kyamugja enviiri ku mutwe. Yali akutte bulungi amateeka 10. Tobbanga liryali erimu ku mateeka gano. Abaana baala bonna bo beekola gwa walugabi, naye Pawulo yagaana okubba ebibuuzo. Ebyava mu bibuuzo okugenda okutimbibwa nga Pawulo yakoobedde. Era alipooti yamuwandiikibwako yali mbi ddala, bwe yali addiridde nnyo. Ate nga banne bonna beeyongedde mu maaso. Katago bwene mu ssomero, kyokka olw'okuba nti yali musajja mujagujagu baamusonyiwa. Wabula headmaster n'amuyisaako ow'embuya nga bw'amulangira obusirusiru. Kyokka eky'omukisa omulungi, ebibuuzo byennyini bwe byatuuka, Pawulo yabikola bulungi nnyo, era okugenda okudda nga yasinze mu Luzungu ne mu kubala ne mu byafaayo. Gavumenti nayo kye yakola kwe kumumeggulirako sikaala okugenda e Bungereza okweyongera okubanguka. Munnange nga Pawulo kiri mu ttu atandika kweteekerateekera lugendo lwa mu bbanga. Yasookera ku kusiibula ŋŋanda ze. Mu bantu be yasiibula mwe mwali ssengaawe Enfiirabulago gwe bayitanga Nakangu, era ng'abeera Bbambula mu Ssingo. Baasi ya Sulaiman Sserwanga, Pawulo yamutuusa bulungi ekikandwa mu Ssingo. Olwamussa ne yeepekecca olw'e Bbambula gy'emitala emirundi 6. Yatuuka mu maya ga byamisana, kyokka yasanga ssengaawe agenze mugga, nga ne mukoddomi we w'otegereza anoga mmwanyi. Aba anywa olwendo lw'amazzi ge yasaba nga yakatuuka gye yakuba eriiso nga ssengaawe ono ajja yeetisse ensuwa nga ne ku kibegabega kye alinako emisooli. Ssenga olwamulaba n'amwanyiriza n'essanyu nti, omuko olabika, wuluululu ndaba ku ki? Kw'omulenzi nti, kunze ssenga. Era dde ye yaddirira. Omukyala kwe kutumira eyali anoga emmwanyi. Amangu ago nga ne kasooli yayidde dda, gwe wamma nga Pawulo atta bugenyi. Pawulo y'omu ku bagenyi abatono ennyo abaali baakakyala ku kyalo ekyo nga tebayisibwamu maaso. Yayambala kizungu kyennyini, seruwale n'essaati mmyufu, olwo n'assaako engatto nzirugavu. N'asiba n'ekikoola, ku maaso n'ateekako gaalubindi. Era mwana mulenzi buli we yayitanga nga bamugobereza amaaso. Bassengaawe yamuviira mu sseggwanga nnamba eya Lujumba.
Baali balya Pawulo n'ategeeza ssengawe ne mukoddomi we nga bwe yali azze okubasiibula kubanga yali agenda mitala w'amayanja. Ko ssengawe nti, mitala w'amayanja wa Bugerere, onona ki? Ogenda kumalayo emyaka emeka? Ko Pawulo nti, ssenga sigenda Bugerere, ngenda Bulaaya. Ssengawe kwe kumugamba nti, wa Bulaaya? Simanyi naawe oyagala kugenda kuzaayira eyo nga munno oli Ssensalire mutabani wa Bulayimu bwe yazaayirayo. Baatugamba nti yabuukira mu nnyonyi na guno gujjwa taddanga. Ssenga era kyamubuukako Pawulo bwe yamugamba nti yali waakumalayo emyaka 4 miramba. Ko ssengawe nti, kwe kugamba ogenda butadda, olwo alituziika yaani? Ye ate kambuuze, oliryanga mmere ki? Myaka 4 olidda waakatuuka dda. Tulabye agaliva mu nsi nga tetulina basika. Owa kino kitalo. Yali akyeyongera okwewuunya n'abuuza Pawulo gy'alisulanga. Ye Pawulo kwe kumugumya nti, ssenga emyaka 4 si mingi nnyo nga Katonda atuwadde obulamu. Olwamala okulya, ssenga wa Pawulo n'atuma kawalaka akakulu ke baayitanga Nanziri okugenda okunona Looza ne bba baliraanwa baabwe, ate ne Bezero ne Sefolooza ab'omu ddembo batere bajje balabe ku mulamazi nga tannagenda. Kaali kabuliriro na kalagirizi nti ne Kolombani ne Namwandu ne bannamata bonna bayite, ne Wakojja Mutumba nayo era ne wano bba eyali omusaaze ennyo bwe yamusalira ekirimi nti, ekyalo kyonna lwaki tokiyita? Gwe ate musajja wattu Isaaya gw'oleseeyo omubodde lwakuba munyolo. Buli yawulira Pawulo bw'agenda e Bulaaya yaddukanga zambwa ate rajja amwerabireko. Ye Looza bwe yatuuka n'ayita Pawulo nti, baze jangu nkulereko. Omwami munnange ondekawo. Mu butuufu buli muntu yenna yayagala nnyo okukwata ku Pawulo, oba okumulera oba okumukwatako mu ngalo, nga kye baagala kwe kulabira ddala oba Pawulo yali akyali muntu nga bo oba yali afuuse omuntu omulala okuva lwe yali agenda e Buzungu. Ate abamu baatandika okumusibirira. Ye Sefolooza bwe yeekwatakwata, omulamazi n'amusibirira omukalo gw'ennyama y'embogo, era bwe yali amusibirira n'amulaamiririza nti, muzzukulu guno olisekulirangamu ebinyeebwa ng'otuuse eyo. Ye Looza yamuwaayo ejjirimu lye yajja ku magye agaali gaakamaamirwa okumala ennaku 3. Kolombani yamuwa Simooni yakweguliramu kagaati ng'atuuse eyo gye balya ebikalu bitaaka. Nkubuulidde Pawulo yagenda okukyaluka nga kyatafunye empozi nga ku kyalo tekiriiko bubeezi. Yali tannasitula kudda wa kitaawe, ssengawe yamusuubiriza ebigambo n'essaala. Yamukuutira okulowoozanga ku bazadde be era ne ku baganda be ng'ali eyo obweru era ne bw'alikomawo. Yamukuutira obutawasa mazike kubanga ku kyalo ekyo ekyewaabwe kwaliko omuwala Nalwanga gwe yali amusaanyiza. Omuwala ono yali wa kisa ng'amanyi nnyo okukola emirimu ate nga muwulize era nga waggonjebwa. Awo we yagirayo entugga n'agimunaanika ku mukono gwe ogwa kkono. Eyo yali yakumuwanga mikisa. Ate n'amuwa akasigo akaddugavu bezzigizigi n'amukuutira okukatungira mu mpale mbwolwo lwalisobola okuvuganya ne bakalimagezi bakyeruppe. Yamuwerekeza emizimu gy'abajjajjaabe bonna nti, emizimu gy'abajjajjaabo bonna gikuwerekere osinga abazungu bonna. Pawulo ng'anaasitulanga enkya yasula emmeeme emuwoleza. Yagiranga ne yeebuuza nti ennyonyi nayo yalinga bbaasi y'ewaabwe Bujonjo eyatikkanga abasaabaze ne batula ne ku bannaabwe. Ebungereza nayo yali eriyo ettaka ng'ewaabwe Wabinoga. Abantu b'e Bungereza ddala baali tebalya bantu. Alifunayo ku muwala omuzungu? Y'abaffe emyaka egyo gyonna aligimalako ng'ayogera lufuutifuuti. Yalitegeeranga abazungu bye boogera, nandiki abazungu bonna baali boogera mu nnyindo nga Dr. Roberts yabasomesanga biology mu siniya. Bw'alikomawo aliba akyamanya olulimi lwe? Y'abaffe luliba lukyamugasa.